oli ku BOCAT TV. Leero Ntya ne luli BOCAT TV. Nkwaniriza nnyo atempozi ku BOCAT TV. Nze SULA SSENYONGA okutuusaako programu eno olunaku nga luno olwaleero. Nkubuuzaako gwe eyakatweyungako nenkukubiriza okubeera mpozi ng'osubscribinga n'okusharinga. Osobola n'okuddayo n'oyita mu waka waffe n'olabira ddala nga mutuufu waka gwe tukola class above the ordinary. Olunaku olwaleero nzize n'emboozi ya Muhammad Segirinya olw'okubeera nti mpozi yayitiddwa okubeera nga abitebya ku Babizadde. Story eno nagibawadde olunaku olwajjo. Kakati omukulu Muhammad Segirinya akoze reaction. Njagala okusooka okubeera mpozi nga te mbuuza ku abatula mwenna Nakaddu Amina mulabi wange wa Lulango yasookera ddala n'okukomentinga. Webale kubeera mpozi nga te otulaba Imenansi, webale kubeera mpozi nga te oteekamu kyonna ekisoboka okubeera nga ntuuka buli we njagala okutuuka ate era nsobola okubeera nga ndeeta stories ez'enjawulo. Nanyanzi Safina nkwebaza okubeera mpozi nga te ng'otulaba. Abibu Nsereko, Amos Mukisa, Shirat Love, Shira Ndagire Esther, ate mpozi n'abalala mwenna abatulaba wano eno mbagamba nti mwali kubeera mpozi nga te mutugoberera bulungi nnyo. Ayagala embuzi ey'omulembe ebwayise weeri bagita Kabuzi Restaurant, products zaabwe zokka za mbuzi. Products za Kabuzi Restaurant za mbuzi, totally mbuzi. Ebirala bijja luvannyuma naye nga main dish eri mbuzi. Oyagala mbuzi ya supu, oyagala mbuzi njokye, oyagala nsiike, oyagala eri steamed, oyagala byenda. Kiki kyoyagala? Embuzi bagise Kabuzi Restaurant. Ojja okubeera mpozi nga ate okola ki? Ogifuna. Kuba ku noti 7 5 4 6 8 7 oba 0752 688 265 ojja kubeera mpozi nga te weefunira embuzi ey'omulembe wali ku Kabuzi Restaurant. Bakolere delivery gwayagala okubeera mpozi nga te ofuna delivery. Ntandise bwe nti olunaku olwajjo nabawaddeko story ya Muhammad Segirinya nga poliisi emulagidde agendeyo reporting e Masaka n'omunywanyi we Alan Sewanyana ku nsonga z'Abebijambiya abakufumbekedde jembe mu tundutundu lya Masaka. Kinajjukirwe Masaka bakattayo kati abantu baweza 30 nga mwe muli abakadde abamyaka 8 emyaka 6, mwe muli n'abaana abamyaka asembayo obuto myaka 6. Kwegamba balondamu innocent age. Kuba omukadde wabeera nga ali myaka 6, 7, 8 abatakyalina nnyo kyawaalirira ku by'obulamu bw'ensi. Kati ate n'omwana omuto abatanneetegeerera. Bw'atyo babadde bajja batta abantu. Ebijambiya bino nno tebitandise lwaleero oba lwajjo. Tunejjukanya n'abajjukizaako ko olunaku olwajjo story gye nabawadde eya omukulu Kyagulanyi nga ebijambiya bino byatandika 2016 era omukulu Kale Kayihura kigambibwa yaparedinga abantu ne bakonfesinga nga bagamba nti ffe tubadde tutema abantu nga batusuubiza ABCD. Olunaku olwaleero ebintu bino byazzeemu era Muhammad Segirinya okuyitibwa ne Alan Sewanyana nga bibadde bigenda mu maaso. Wabula ate kyewuunyisa nga by the time bayitidde Muhammad Segirinya bambi abadde ali Bulaaya era yakomyewo bukomi nga yagenze kusakirira constituency ye. Agamba abadde aleese ebitanda, emifaliso n'ebintu ebyeyambisibwa mu malwaliro mpozi ate. Naye agamba yeewuunyiza nnyo okulaba ng'ayitibwa ku kikwatagana n'obutemu. Yagamba tabeera nga n'enkoko agityo gisala era ali bamaze gimusalira. Kino nno Muhammad Segirinya bambi akulukusiza ne ku maziga ng'akaaba. N'agamba bantaddeko ekintu kinene nnyo. Kasooke nkuwe Muhammad Segirinya ono. Nze Segirinya abadde sirinawo kale singa mbadde wendi ogamba nti kale Ntya obadde wooli. Ne byansanga na bweru mbadde mbiraba ku social media. Nakomyewo kiro amazima ga Katonda. Nakomyewo ggulo. Ne boogenda ku airport nakomyewo ggulo. Genda otunule nasimbula ddyo genda ebweru. Neno ddira ekintu bwe kityo abantu batandika okundabira mu kifaananyi ekirala. Nze omusajja ayimira n'abanyigirizibwa ebbanga lyonna
ebbanga lyonna nyimirira n'abanyigirizibwa nojja nondekako ekintu ekinene bwe kityo nogaa Segirinya ali mu kintu bwe kityo ekinene. Waliwo ekintu ekirala kyonna omuntu kyasobola okussaako nze onteekako ekintu ekirala kyonna naye n'otanteekako ekyo. Nze ekimu ku kisinga okunnuma ne mulaba nkola zi charity bwe ndaba omuntu anyigirizibwa mpulira bubi nnyo. Ne noddira munno mu budde buno bwe nkomye kino kye bansasuza ne bampita ku parliament nti jangu receiving ekipapula mazima gakana mugulu ne bampita nti jangu receiving ekipapula. Mpisiddwa bubi nnyo abafamile yange mikwano gyange nga balaba ebintu kikeekyo bwe biti abantaddeko. Nzatayinadde omusango atamanyi n'ekibuga n'ekitundu gye biri simanyiyo. Singa mbadde nagendayo n'enkolayo charity nandige nti baba nagendayo n'enkolayo charity naye n'ekitundu yennyini ekitundu okumanyayo simanyiyo. Mbiraba nange ku TV ng'abalala, mbiraba ku social media ng'abalala. Byagenda okutandika nga ndi Netherlands gye nagenda okusakira abantu bange. Ne bwe nkomyewo ne bagamba nti kati Segirinya mulina mussaako kintu bwe kiti mazima ga Katonda muggulu. Bwe kiti ekinene. Banaye mbabuulira mazima mpisiddwa bubi ennyo mu bulamu bwange sifunangako mbeera nga bweti. Kubanze mbagambye ne bwendaba akaaba mpulira bubi. Abamu bambuuza Segirinya kiki ekikosa zi charity. Ekikosa zi charity nti numwa nnyo okulaba munnange nga akaaba. Numwa nnyo. Ne toyinza kuddira kintu bwe kiti. Ne bampa ogupapula buno mu mazima ne bagamba jangu Masaka Segirinya we reporting bandimpise okweripootinga kintu ekirala. Mwandimpise ku kirala. Mwandifumbyewo ekirala. Mwandigambye mwantaddewo kintu kirala nti kye nakoze. Mwantaddewo kirala. Ne toyinza kuddira olw'okuba election petition ebalemye okuyimirizaawo ne bagamba nti kati kabafumbe kino Segirinya tumukwate tumugalye tumuteeke mu Mukomera. Amazima ga Katonda mu ggulu. Tumukwate tumuteeke mu Mukomera. Ne mukola embeera bweti bwana Kidandala ng'oli ne ttiimu gye mwakikoze nayo security organize. Olw'okuba oyagala ekifo kya Kawempe North bwe kiba kifo kitwale. Lwaki otwala obulamu bwange? Lwaki ebyobufuzi oyagala otwaliremu n'obulamu bw'omuntu? Abantu abafiiriddwa abantu baabwe bwe balaba Segirinya nga balaba yali mu bintu bwe biti bye mumpandiikidde olowooza baba bawulira batya abantu? Mikwano gyange giba giwulira gitya nga giraba muntu bamutadde ebintu bwe biti abantu betukolagana nabo bakwano bange abanzikiririzaamu olw'okuba mwagala ekifo kya Kawempe North Kidandala bino bye muzzeemu. Nze nasirika ng'ebyo sibyogerako nga nasirika naye n'ogamba nti tumuteekako kino ekinene abeere mu Mukomera olw'okuba oyagala entebe ya Kawempe North. Oba entebe ogitwala mugitwale kuba ebbanga lyonna lyembaddewo nze mbadde sirina kifo. Mukama wange Kyagulanyi yampa ekifo kino eky'obubaka bwa parliament nange Segirinya serving abantu. Naye ekifo nze manyi ekintu sizza mbino byonna kifo kya bukulembeze nkimanyi bulungi nnyo tewali kirala. Ntebe ya Kawempe North abasajja bajagala bagamba basegirinya kufaafe oba kufaafe ne gonza okuddira kino kintu kiteeka munno. Nze n'amaanyi agogera gye muli gadde gambuze baganda bange mbabuulira mazima temundabangako Segirinya nga akaaba tondabangako nga akaaba temukirabanga nako. Nze ni musajja mugumu n'ekino kinsusseeko kuba kirimu obulamu bw'abantu okufa. Nze mbadde ndaba abantu embeera abantu baffe gye bayiseemu ab'e Masaka. Nze omu ku babadde bakola zirayivu nga njogera ky'e Masaka n'okaaba n'owulira nga n'amazzi gakuyitamu. Ne kati we banoonyeza wonna nga kibuze ne bagamba Segirinya tusobola mutya omuteekako ekintu ekibi ng'ate kinene. Bannange kino ekintu tekimuyita kyakusaaga kintu kinene nnyo ate nga kibi. Ne mukinteeka ne mukigamba nti Segirinya ali bintu kika kino. Nze ebbanga lyembaddewo bbanga lya myaka 15 nga ndi mu politics neddira mu charity kuyamba abantu baffe banyigirizibwa bwe ndaba akaaba ne ŋŋenda bwe ndaba anyigirizibwa ne ŋŋenda bwe ndaba gobagobye mu nnyumba ne ŋŋamba omuntu olwaki bamugobye mu nju ng'ate njina we nsobola omutaasiza ne ŋŋenda
bwenda ba mama azadde nenga ina abaana tewali abayamba nembayamba bwenda banyi akaaba nengamba lwaki okaaba nga Segirinya wendi akatono kenyina nenkawulizaako ne bannange negonzo okuddira kino ekintu bwe kiti ekinene nejo kiteeka munno ekintu ekinene bwe kiti noga nti nze ngende nnyonnyole nga nnyonnyola ku bino nti jangu nnyonnyole ku bintu nze atabadde nawo byatandika siriiwo amazima ga Katonda mu ggulu nga siri nawo ne okukomawo okwange noga nti onyaniriza na bipapula kugenda kweripootinga nga kyonnyaniriza nakyo olwokuba mwagala entebe ya Kawempe North nze munayo ekifo oba abaagala ekifo mu kitwale ne toddira bulamu bwa muno buteeka mu matigga kuba guno omusango bantaddeko bannange munene omusango guno bannaye munene mulabanga ebintu ebyokusaaga guno omusango munene bana abasajja baagala kumalawo obulamu bwange baagala kumalawo obulamu bwange toyinza kuddira atiisa omuntu akuteekako ekintu ekirala naye omuntu atakuteekako kintu kifaanana bwe kiti nze abeerawo ng'abantu baffe banyigirizibwa n'embaawo neŋŋa nedda neŋŋa kino nedda bwe ndaba agenze mu ddwaliro tebamuyambye neŋŋamba nedda ekimu ku byantandisa eddwaliro kulaba nga abantu baffe tebayambibwa neŋŋa kantandika eddwaliro nyamba abantu baffe ne noddira ekintu bwe kiti ekinene n'okiteeka ku munno kanu imagine banange kino ekintu kiruma mbabuulira mazima bandikoze ekirala kyonna ebirala byonna nandibikiririzaamu ebyaki ne bagamba kino ne bagamba kiri ne bagamba kino ne batanteekako kintu kifaanana bwe kiti amazima ga Katonda mu ggulu kino kifaanana toyinza kissa ku munno tosobola kyovana ne pulezidenti bw'alabye ebipapula bino agambye nedda pulezidenti alabye ebipapula bino n'agamba kunze newonale baalani babitadde mbabiri nonale baalani nemwe abazenga mungoberere ebbanga lyonna ne live zenkola bwe ndaba omuntu akaaba mpulira bubi ne olw'okuba abasajja bali determined bagamba ekifo kya Kawempe North tukyetaaga boogedde buli bintu byonna baleese ono propaganda baleese oli baleese ono baleese ono propaganda byonna biganye Zabagya ne bankwata ne banteeka ekitale ne bantulugunya era stiru balaba ngenze entereramu ate bagamba era Segirinya tumuzze mu Mukomera balaba ngenze entereramu fesi yange yali erabika bweti nali musajja yenyiririra nga ndabika bulungi laba fesi bwe erabika amazima ga Katonda nera bagamba Segirinya era yegeni katumuzze mu Mukomera lye navaamu banteeka ekitale ne bansibira obwerere nga nwanire eggwanga era bagamba Segirinya egeni katumuzze mu Mukomera bana munansonyiwa okubeera nga maziga gampitamu munansonyiwa nene bw'obeera gwe toyinza butakaaba nga bakutaddeko ekintu bwe kiti bwanga nze omukubagamba abantu abakola ekintu ekyo mu Masaka amazima ga Katonda mu ggulu Omukama Katonda abasasule bubi toyinza kuddira mwana wa munno Mama aliye Masaka, tata aliye Masaka, natukiwa mu mbeera bweti. Nze omukuba kivumirira because ndi mukulembeze. Oyo ye mubaka wa Kawempe North, Muhammad Segirinya nga wa reaction ye. Agambye nti ba opponent be bamuli obubi. Kinajjukirwa omukulu Kidandala Sulaiman yali mu kuwakanya obukulembeze obokulondebwa kwa Muhammad Segirinya era bwatyo yateekayo omusango mu kooti nga awabira Electoral Commission ne Muhammad Segirinya okubeera nti bali baamukkiriza okwesimbawo nga talina mpapula za buyigirize. Yo Electoral Commission ekugamba nti ffe bwe twakebera empapula zonna nga ziweeyinga bulungi nnyo kitegeeza Muhammad Segirinya alina obuyigirize obuli equivalent ne ku ekyo kye twali twagala era nga abasobolera bulungi nnyo ddala okwesimbawo. Abaffe ani yali emabega w'okubeera nga asiiga Muhammad Segirinya enziro? Yenna agambye ba opponent be bamuli emabega. Ba opponent be akyasinza okubeera mpozi ng'anyigiriza ennyo n'okubeera ng'ali mu kooti ye Sulaiman Kidandala. Ekibuuzo, Sulaiman Kidandala yali emabega waabyo? Alina abamusindiikiriza amuteekamu ensimbi? Alina abakola batya? Genda mu comment section yawo otuterewo otugambe nti kituufu nengeddemu ensonga bweti ne bweti ne bweti.
sijja kubeera mpozi nga ate nsukka wano eno nyongera okujjukiza bannaffe abakabuzi restaurant abasangibwe bwayise ku Kasi Club 20752688265 osobola okukuba ne bakukolera delivery for steamed embuzi steamed embuzi enjokye embuzi eya supu n'ebyenda byako obeere mpozi nga te obifuna na buli kimu ky'obeeragaliddeko obeere mpozi nga te obifunira ddala bulungi nnyo. Asijja kubeera mpozi nga te nsukka wano eno mbagaliza mwenna abali mu diaspora abatulaba bulungi n'abali wano ku butaka mbagaliza emirembe emirungi tusabiragane tusabire eggwanga lyattu Uganda ebijambiya bikome nammwe abakikola mweddeko kubanga eno ensi tewali wagenda giwangaalako myaka gisukka 10 kuba kati abali ku ligiimu eno tewali asobola kweyongerayo myaka 10 ne bw'oba ofa otya. Abamu tumwe temukyasobola kuwangaala myaka 10 aba temukyeyongera wadde emyaka 5 wadde n'olunaku. Mukama Katonda yamanyi era nga mubeezi waffe mubere bulungi mweraba. Oli ku BOCAT TV leero enkya na luli BOCAT TV.